Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twatandise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nudini Ntege. Ffe tugenda twebbirira mpola ne tukutuusako bye tusobodde okutuusaako byonna gy'osunzira okutulaba. Abatono abali mu Uganda ate nammwe abali wabweru w'ensi wa Uganda yonna. Neesinga kubeera yammwe kuba mmwe muyina munnange ku network, mmwe muyina ku birabibwako. Eno lwa security reasons tetuliiko okutuusa naye mu bbanga tono mmanyi tujja kuba tuddako. Nze Nudini once again, akalulu kawedde. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'awangudde n'ebitundu ebisukka mu 7. Bwe yabadde n'abamawulire ng'amaze okulonderwa Kitula. Rushere lwa Kitula. Yabadde Rushere gye yalondera polling station ne Kitula Grimaka. N'abuulira abamawulire nti ye bukyanga yesimbawo okuva mu 1996 tawangulirangako wansi wa bitundu 7. Naye obubbi obuli mu kalulu naddala nga bamubbira okuvaawo ku Nassa, ayinza n'okuggala Nassa eyo babbi, ye bw'agamba obubbi n'obufere buli ku Nassa awo. Omulundi guno asobodde okuwangula n'ebitundu 7 n'okwambuka. Kyagulanyi Ssentamu abadde mu 20. Kati mu 20 awo ekibuuzo kiri nti nsonga ki eviiriddeko Kyagulanyi okuwangulwa obubi ennyo bw'atyo? Baamubbye ne bwe wabaddewo okubbira, baamukuttemu, teyakola, Museveni yakola, obuzibu buli luddawa. Maaso awo tujja kuba tujjawo, naye nga njagala okutegeeza yonna gy'osinzira okutulaba nti ekibuga Kampala NRM ebawunsinze back ekomyewo mu kibuga wakati Kampala Central, Hajat Minsa Kabanda takubuzeewo, Nakawa East omukulu Fred Ruhindi wali, Kawempe South omukyala Hajat Madina wali nnyo. Nagenza okuwunzika nga gundi tebannamulangirira Nalukoola. Naye ng'eno emakindi Nuupu yo yawanguddeyo West ne East. Omwami Mulyanyama mu East, mu West omukyala Zahara Loyolika. So mu bufunze Kampala yagabaniddwa Nuupu ne NRM. Bwe tuvaawo awo e Butambala yali yatwalibwa Nuupu yonna kuba erina gundi 2 Woman ne County yemu. Kitegeeza wabaddeyo omukulu Muwanga Kivumbi n'omukyala Aisha Kabanda. Abo bonna Nuupu yazzeeyo nabo. Bw'ogenda ludda wa ekyotera Kasolo yakomyewo, yabadde wa Nuupu yavuddewo. Geoffrey Lutaaya abadde Kakuuto bamwezeewo Lwampaka, abantu bamuggyeeyo, ebinaavayo tunaabiwulira, naye waliyo NRM. Tugende luddawo ewalala we bawangudde obadde osuubira. Buyikwe. Ekiriyo nakyo kirala, NRM yakomyewo bupya. Jinja, Nuupu yalaze amaanyi mu Jinja. In fact Nuupu bw'ogibuuza weesinze okugamba nti nange neeriisizza enkuuli naddala Jinja wokka, naddala kuba MP. Jinja Nuupu yafunye 5% we tugendedde ku 93 ebyakafulumizibwa nga Nuupu alina 5, President Museveni ng'alina 46 wokka. Ne mbadde ngamba ku babaka ate oyo yakukumbye bukukumbi mu Jinja. President Nuupu, abaka ba Nuupu Jinja baayeze bwezi. Era abantu b'Ejjinja baawulidde omulanga gwa Bobi Wine. Era Bobi Wine abakuba ng'alina obuweereza bw'asobola okutuusa ku bantu, abutwalira abantu b'Ejjinja baamulabyewo nnyo. Ye tebaamulabyewo nnyo, naye baalabyewo nnyo ababaka be. Ate ng'essaawa eno engeri gy'awanguddwa yeetaaga nnyo ababaka okusinga ebirala byonna. We tugenda okutambulira kiki ekyakubizza abantu bano, Nuupu lwaki mu Buganda yagudde okusinziira bwe yali luli n'ebirala ebiringa. Mukulu Siraaji Lubwama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otyo Oluganda? Yendi. Abatulaba mu Uganda ne wano tukyali blocked ne internet. Indeed. Tukyali blocked ne mobile money. Mobile money osobola okureceivinga naye tojjaako.
okola battle trade omuntu n'akuwa n'akwongeramu amagoba. Bannayuganda twalemera bulemezi mu bintu bya kashi mpapula. Nsobola okusindika emirundi 3 ogw'okunabaga nti nedda limiti yo ekomya olinde enkya. Batuyambyeko butayonoona ssente. Kati mu bbanga lino litubaddewo abamawulire babadde bakizibu okunoonya amawulire. Kuba bagamba nti egindi basseeyo abantu olina ate kudipendinga ku ssimu oba okudiployingayo abantu physically oleete amawulire amatuufu. Naye nsanyuse okuddamu okubawulira ku mukutu guno. Nikyali Siraaje Lubwama amawulire gano enseenene zaagudde nagavaako. Noonya amawulire agali emabega w'amawulire. Mpozi n'okuyamba ku bantu abanyigirizibwa mu nsonga zonna ez'enjawulo. Kati nga wano we tugenda mu kooti. Awo mba nkola be babbako ettaka, be babbako abakazi, be basibye ebbanga eddene nga batafunye justice. Ekyo ensonga gye nkoleramu nga mpita mu third eye. Be babbako ettaka. Family yagaana okumpa omugabo gwange. Maama bamugoba ewaka. Ebyo. Taata bwe yafa nti ffe ne batugoba. Mbo tetwali bagatte. Oyita mu third eye program bagiyita singa gwe mulamuzi yasooka kuvujjirirwa paalamenti ye-11. Kati gwaliwo kati bawe namba y'essimu. Namba eri 0708 eyo teri ku WhatsApp. Oyagala okunfuna ku WhatsApp etannaddako eri 0772455291. Eyo namba eyo giddemu mpola mpola. Abantu balina ebizibu ebiri awo bamanyi n'okunkubira. 0772455291. Abalina emisango egy'enjawulo mu kooti, alina emisango egy'enjawulo ku poliisi wa DPP, mu bajaase ne wajje no Bucyamuzi. Tuyinza okutandika wiiki ejja. Waliwo n'abalina emisango mu bajaasi nga beekubira enduulu, waliwo be baakwata gundi baamukutte. Abo waliwo egiri eyo ewa Kano Katinda ewa General Muhoozi. Wonna kasonda kasita ompa omusango mmanya we gulaga. Kasita kwasa omusango ebiddako ye yeesirikire. Okay. Mukisa bwe gutyo ate muba munaagujja luddawa. Ye mwami Siraaje Lubwama gwe tulinawo wano wa third eye. Yava mu bino simanye enswa zaabuuse ne zaanaamiriza Luweero. Awo yavaawo. Omusajja ali wali akutte omukono guli guti guliko enjuki zizinze ekyalo. Awo ogenda wa Maama Fiina ebulenga ate luba lwa Sande. Kati eyo nga tuvuddeyo kantandike n'ebikonge ebyagudde naddala wano ewaffe. Ssemujju Nganda. Okugwa kwa Ssemujju ekyo kikonge nnyo. Okugwa kwa Ssemujju Nganda kuba nabaddeko ku TV emu ne bambuuza okugwa kwa Ssemujju Nganda kutegeeza ki ne mbagamba nti nganze Ssemujju Nganda abadde mubaka wa Uganda si waakira. Ssemujju Nganda abadde mubaka akiikirira Buganda yonna. Ng'ebikonwa byonna bye twasindika mu paalamenti kale bwe bimala ogamba kale binaakuba Ssemujju Nganda akaama ne tukiikirirwa. Kakati nze ne ŋŋamba nti twaviiriddemu awo, Kirasi ye yafiiriddwa, Uganda ye yafiiriddwa. Naye ebyo nnyinza okuba ndi bias nga Ssemujju Nganda mulaba bulala nga mumatira bumatizi. Kuba nze ne bwesimbawo kuba president muwa. Nze Ssemujju Nganda ne yeesimbawo kuba president muwa. Yeesimbawo kuba speaker ne batamuwa. Yeesimba kuba speaker abo abakulu aba Nuupu bennyini n'aba opposition abalala ne batamuwa. Yafuna abantu 14 ng'ate parliament erimu aba opposition abawera 19. Netandika naawe amukulu nga Ssemujju Nganda obuzibu buliwa? Ssemujju Nganda nibo omutwala ebijjaabo ewaabwe nga wabaddewo okulonda oba by election ayitawo ebijjaabo ewaabwe. Naye abalonzi mu kalulu kano babadde unpredictable. Nga tosobola kubabuulira bintu bingi. Of course abadde ayogera nga byayogera bye bituufu. Ye MP yekka ina reading culture. Asobola okusoma lipooti ya paalamenti ya mikolo 10 n'agintanayizinga okuva lwetandise paka n'akubuulira kino na kino na kino era nga akwata eriiso lya sipiika naye nga ne sipiika amutyamu wamuleetera. Abadde abamu ku babadde basinga okumutya abadde Nabbanja Majegere naye yakomyewo
n'obululu bungi mitwalo nga 7 era lumu yamubuuza naye Ssemujju nkuwa eki onvueko mu parliament wakati kubanga ndi bubi ye muntu abadde ayogera ekintu nga bwakiraba nga bwe kiri omugeraageranya ng'omugenzi Hussein Kyanjo yali so frank ye muntu abadde amanyi nti asobola okuva mu parliament naye abadde tasuubira kisanja kino ye muntu abadde very clear eri abalonzi be nti kino nkisobola kino sijja kikola ate kyasobola ng'akikola ne waba takikoledde bakiikirira eggwanga lyonna naye akalulu kano kabadde kazibu nnyo okukabeesinga ku bantu emyaka gya Ssemujju egitali mingi nnyo atanatuuka kuva mu palamenti naye abadde akuze nga yeewa ekitiibwa nga sigoozinyisa endongo sigoozinyisa kaddodi sigooyimbisa sigokubisa sama naye kano akalulu katuuse ekiseera nga azinamu ng'ate yali yakyogera series n'abalonzi tebanzinisa n'amazanga babibizaamu kubanga opponent abazinira opponent alina ebidongo bye yagendayo ko nga n'okubonako ne batwala gubaali baleese bamale bafune sikafu z'amasasi baali ku ndongo kati ne woba mukulu wa ng'olinga Moses Ali bakiri onyenyeza mu ntebe onyenyamu awo ne bamanya nti okoze eki kati abalonzi kibaagala kyekyo naye abaakira baalaze nti this time round tebaagala byakutegeera ono aluddewo kabagezeeko ki oyinza kigattamu n'omuki n'omuyaga kaakati bw'ogamba Nuupu abadde muwanika waayo yabadde minisita wa finance mu kisiikirize era baakimuwa lwa busobozi si lwa kumwagala busobozi ate akikoze n'akituusa nga budget bwejjaga kino kibulamu ne bakola alternative budget nga yakikulira kati bw'oba osudde omuteebi ng'oyo n'otafunira alternative ndala oba weekubye eggoolo gy'ogenda okwejjusa mu ssaawa evanyuma nejjukira kimu nti Nuupu ne NRM babadde bakwatagana nnyo ku ky'okuggyawo Ssemujju. Nuupu ne NRM naddala President Museveni lumu yamenya abantu 7 batayagala badde mu palamenti era ndowooza afunyeeko nga 6 yamenya Ssemujju tiyandyagadde mulabako senga kisoboka n'amenya Honorable Muwanga Kivumbi n'amenya Aisha abala nja bajjukira mpola naye abantu 7 afunyeeko 5 abagudde mu vi ne luttamaguzi kakati eyo success ya President Museveni success ya Nuupu lwaki bali teyagala Ssemujju lwaki bali teyagala Ssemujju mu parliament abadde takkiriziganya na bintu ebimu bibakola okugeza waliwo baali baagala okuleeta mu alternative budget tebakkaanya n'okuleeta amateeka agaleeta ennongosiriza tebakkaanya nga Ssemujju agamba kino bano bagamba kino kati luno jjo ly'abalamu webabeera n'okusabira Besigye ewa Winnie Byanyima Byanyima ng'amaze okuba we tulya ssente mu bbaasa etamanyibwa abanuupu Winnie ababuuza ki kye mutegese sipiiki gye mutegese nga muwangudde oba nga muwanguddwa obviously kyali kimanyiddwa nti Bobi ajja kusalwako awo muba mulina abantu abamwogerera nga Muwanga leader of opposition wagondi vice president mu Buganda nga secretary general nga Lope balina mu kaseera kano bandibadde bayisizaawo statement wagirabye batuuse n'okugamba mu kaseera kano nga internet teriiko tulabira ddala ebibalibwa byonna biraga nti Nuupu bagenda giwangula wandibaddewo statement tewaliiwo statement ate at least ayogeredde Bobi ku makya nga BBC emukwotinga ate ndowooza emukwotinze mu bukyamu agamba nti taata baamukutte omwana we BBC badde kwotinga mutaani wa Bobi oba ono ali ebweru baali wano taata baamukutte Musoke n'avaayo n'agamba no tetunnamukwata naye tudiployinze nga bwe tudiployinze awalala
Uganda yonna tugitaddeko security. Ekyokubiri tudeployinze heavily ku bintu bye tulinawo intelligence network. Kati yo Bobby tewali exception. Naye tetumukutte. Okay. Naye nga naye tavaayo nti ndi wano. Waliwo abadde ankubira nti babadde ku Facebook ng'agamba bagende babanje ne mugandi gwe oyogera bibyo kubanga tetunnafuna official statement kuba wa mutabani we. Al Jazeera ng'egamba alese helicopter n'egwe wa Bobby n'emutwala. Simanyi oba helicopter erina weegwe wa Bobby. Esobola okugwawo naye ekisaawe ekiki. Ago nago mafu. Kati buli lw'ojjawo internet owulira ekizibu ofuna misinformation. No, bw'ojjawo internet ofuna bibiri. Ofuna misinformation naye ng'eri less. Ate ng'endala erimu singa edduse emisinde taata bamukutte. Singa buli wantu twaliko ku Simba, radio Simba ku Riot y'e Kayunga. Tamale omugenzi n'atugamba muli awo ne poliisi erikira mwe mumanyi bwe munaayita. Kira road ne Simba 2 meters. Olengera bamuliraano. Kibazo yateekako nnyimba tetufuluma n'entambula eza bwannannyini nga tetuzikutte. Bafunawo omuntu n'atwala entinda ne tusirika. Tuba tuli awo Muwanga n'aweereza akantu ku WhatsApp. Nambooze bamukubye naye embeera ye tewali amanyi oba awenye. Tuvaayo olweggulo nga mama Nambooze afudde. Kati gwe tasobola confirminga mawulire mafu. Okujjako okugamba nti nange sikola ki? Nange simanyi. Amawulire waliwo weesanga mu kizibu. Ngaizo ova ku mawulire oba n'otavaako. Kayunga by election ya district chairperson. Waliwo abamawulire abawuzdowinga abamawulire baabwe. Emu ku bo ye Simba. Yagamba nti bannange wano wetuli tetuyinza kubabuulira bulimba oba mazima. Wetuli wano twetaaga kuvaayo. Tuwizdowinze abamawulire bafu. Kati ate bali abasecurity ne banyiiga. Mwalina essaayi nga muddeeyo bintu biri bulungi. Kati abamawulire tayagala kukola ki kutuuka mu mbeera omuntu amawulire n'aba gavumenti waliwo ekiseera babeera nga babaagala. Mu kampeyini bakubye abamawulire bangi. Mu kulubala akalulu sinnafunayo gwe bakubye ow'amawulire. Okujjako okugyawo emikutu omuli ogwa Robert Ssebaggala egirwanirira eddembe ly'abamawulire. Bukedde nno yaggaddwako rediyo. Okuggalwa yagiddwako ko ku mpewe obaza abadde saawa si kituufu okumala byuma bye byayidde bisobola okuba nabadde manyi nene nga Bukedde eri professional teyinza kutuuka tebayinza kugijjako yagiridde mu kaseera kabi. Oyo Ssemujju y'omu ku ebikonge mu by'obufuzi abasuuliddwa mu bugenderevu ate nga balina omugaso eri abantu bonna nga si constituency yaabwe. Nuupu begenda okwejjusa kuba ekigendererwa kya Nuusu ekisooka yagamba at least naddala Muwanga tugenda kufuna abantu 100 mu Buganda inafuna abantu 10 MP. Olwaleero nga tumalayo okulonda tebagenda kusukka 3 nga tebannasukka mu kati eyo leader of opposition yetaliimu mu 10 ekyo ndoza yali abalanga yetaliimu. President yataliimu okusooka. President Kyagulanyi anti yesu Dudi yafuna 35 leero tajja kuweza 25. Tazirina bamaze okulanda weeyongeddeko oba ose kozi Bobi Wine yaweza 35%. Yes. Kati ali 25. Besigye yafunako 38 kati ali 25 from 25 to 24. Besigye yawezako abantu bagamba nti obatwalawa. Besigye yawezako 38. Yawezako 38. Kubanga twatandikira mu 72 tugenda mu 69 59. Awama Museveni yagamba nti namwe mwamubbako abeFDC. Ate nze ndi weFDC. Anti gwe wali omuwagira Besigye namulondako. Awo wamulonda nga mukama wange ani omugenzi Ssebaggala agambye alagidde. Kakati oyo omu ku bikonge ebikoze eki ebigudde ate mu Buganda. Ekikonge ekyokubiri ye Medadi Sseggona akali amaggwa. Sseggona nga bwayimirira
mu Kosase Park ngomanya nti oyo material egenda kukunya byayogera abimanyi. Sseggona omu kubatandika mu njuye nga batandika people power nevaamu batandikira ku UID union ewa Mau ne baagala omuwamba n'abeetegula n'abavaako ne bagironkingira Makerere awo nga baagala okuddiŋŋana era we baddiŋŋana ne balina weevu gye baakola nga balina Kyagulanyi nga amaze okuwangula akalulu akasooka ak'obweMP ne bawangula by election okuva mu Western paka mu Northern eno gye bamukubira amasasi mu Arua wano ewa Mwiru President yalabanga TV 2 ng'alaba gundi congregation yo naye ng'eri yabali nnene nga yeebuuza kiki ekiriwo kikigenda mu maaso n'atuuka Arua n'agamba by elections komaawo amasasi agaavuga ne bateekawo n'emmundu yali Sseggona eyagenda n'alwanira omusajja eggulu nga balina abalala banne 22 bamabikke baani alwanira Bobi Wine Sseggona Medadi yes era kugamba mu kuvaayo yalaba ku motoka ya president eggulu n'alaba nga banona Bobi Wine mu kaduukulu n'agenda asinkana omukulu ne first lady we ani agenda okusinkana Bobi Wine ne mukyala we Bobi Wine yasinkana Museveni ebyo bigambo bya Sseggona byeno bali bya buntu ne Bobi tabyegaananga ne basiba bamabike babyogera Bobi yali asinkanye ko Museveni butanga bino bibaawo awo eggulu basinkana n'amalesa wa namba n'abamukomyawo na okumuta bwogamba nti bajjawa omusango gwafiirawa mwami Siraki ogw'emmundu saagala oteme kigambo mukana akaseera no gwafiirawa gwagugoberako ogambye eggulu nga tebannamuwa bbeera nga bamusibidde mu kkomera yasinga president naye yali eyo eggulu Biden ne bamunona ne bagenda basinkana kyazaako Sseggona oyinza ogamba nti ali biased kuba bayawukana naye kyaza omulala yenna yaliyo mukaaku mabikke n'abo bonna be baasiba nga bamaze okulonda by election eyo amale bagamba nti babadde bakuba convoy yani amayinja ya president n'emmundu owa hotel n'agamba nti anzi tetulina emmundu wano ne kamera teziraga mmundu so Bobi Wine yasisinkana Museveni ne bateesa ebyabwe era kesi naye efuiraawo kesi neggalwa kati ebintu bibagamba nti bawala n'abantu bonna basinkana president tewali n'omu atasinka kwabo abasinga tewali atasinkana president naddala obudde bw'ekiro bonna bamusisinkana era obuzibu bwaleeteddwa Mpuuga ne banne n'amaze okudduka ku nuupu bagende bafoominga ewaabwe nti wajjawa olugambo lwa ssente babawadde ssente ne bayegaana nga bwebeegaana weyegaana 5 n'amaana aga nti nzirinze yazikira kooti neemalega nti baazimuwa dda naye tebaaziwa ye yekka baaziwa former speaker sekandi bakadaaga Francis bwe gundi butagira kati wano kibandibadde bakola ekya ssente kino bwe bazze mu kawulu balabye abantu abalina ssente aba DA nga n'ebipande byabwe si bye bino ebya bulijjo binyirirwa nga bya President Museveni nga naye ekyabalemye okumatiza abantu nga babaga nti olaba ssente zeezo butagamba nti sizaffe sizeezo kati omulonzi n'agamba nti wakati wa president n'Empuuga njawulo kyobola nti baataddewo omuti ne baguteekako ate ku lwazi nga tekuliko abasajja bagambye omuti gwe tegumera mu kibuga tujja kukkiriza mutukomera mu kibuga yadde ku jjinja ano mu kibuga tulina emiti wano tuli wansi wa muti bali kugina egyemeza ebiryawo so basically bw'ogamba nti Mpuuga Bobi Wine yafuna 57 kati abantu be bennyini be bayita material n'abalwana n'afuna Banyeko nga waliwo Mabikke n'afuna bayimbi n'afuna ki kati baalina essaawa eno boogeraganya n'abavuddewo ne basigazza asatu nga leader of opposition anaagenda okuvuga ekigaali ekyo agguse ensonga mu parliament as alternative Ssenyonyi ali amateur amateur mu byovu bw'oba onoonya senior Ssenyonyi ayingiddewo asigaddewo ajja kusobola okuvuga banne kakubuulire ate ali amateur abadde tannafuna bwaloopu
nga mwogezi wa Nuupu nga alanga Mpuuga okusinkana Anita Among nga alanga Mpuuga okusinkana kati bwebazze abaleta musinkana atamusinkana bwagamba abadde amusinkana records weziri ne Muwanga abadde agamba nti abo basinkana Museveni takubirako Muwanga simu nga bali mu komiti yabijjeeyo naga yamukubira essimu n'amuwabula ku Mwanyi mu Buganda gikwate bwoti ate simu yali recorded nga network weziri kati toyinza kugamba ekintu ky'Emmwanyi kyanji bakyakubyemu ku Muwanga Kivumbi nsi kyokka tusooke tumale Sseggona so kati Sseggona Nuupu ne Buganda bafiiriddwa tebafiiriddwa Buganda yefiiriddwa Buganda Bobi Wine ng'ajja ng'avudde mu People Power batonzeewo ekibiina ne bakola omukago naye senior DP members ne senior politician Mashas Sseggona baani baawerewa ewa Katikkiro nga bagenda okutuusa interest za Buganda ku ntikko ne baleeta umbrella nti buli wolaba umbrella londa tikinga emyaka 5 Buganda efunye eki mu Buganda mu Baganda ba MP emyaka 5 Buganda okutikinga umbrella kyefunye Buganda efunye eki Buganda efunye eki Buganda Museveni bamuwangulamu bamuwangula mu Busoga nga Museveni okuddayo mu bantu alina ate kuyita mu Baganda addeyo n'atuma Hajjati Namiiro ewa Katikkiro ewa Namyalo ewa president namugamba ati twali tukuleetedde kasente k'emipiira gy'ebika naye si kyekikulu tulina industrial hub e Masaka egenda traininga abavubuka bafune emirimu twagala Mmengo ekolagane ne gavumenti tulabe nga tujjayo abavubuka gye tuli era mu nsonga eyo tukusaba ogende oggulewo teyagigulawo naye omukazi oyo njagala bwe tunaba tuzze mu maaso tumwogereko akoledde nnyo Hajjati Adija era y'ensonga lwaki President Museveni yajja ssente ekyaddono n'aziteeka Ekyambogo muze bakwagala Ekyambogo ewaani ewa Namyalo kuba adirivalinga byasikoze eki byasuubizza era abeeno basimanyi batwalanako Katonga President bwe yajja Kololo yaga tetufunanga se oli yaga nti ayo muvueko abo ne Twaddongo tebaba bayita mugambe Namyalo abayite kuba yabaleeta naawe naye Adija yako azizza Museveni mu bantu mujine emyaka 5 Museveni mu Buganda yazizza Museveni mu Buganda balongombo gibadde baga nti Museveni ne Buganda ku Museveni we yafiira akalulu mu Buganda yaddayo n'akola revision n'anoonya bituli ki ebimu almost wonna kati okiraba nti akomezaawo gundi n'abakoba gubaakuba obubi nnyo era nga Nuupu bakolekawo oli omukyala abadde takomawo n'abakoba naye yaleeta omuntu nejjamu omulala neleeta ow'Ekiboggwe kati oyinza okugamba President yagamba kabineeti yange y'abavubi nga bakubira Ssaabavubi Nabbanja kati opposition Nuupu ya Bobby y'abavubi bokka erese bavubi si y'abaplana baani ani Magola Magola Kasirye gundi Kasirye muwe neeke seeke mulya nnyama muwe seeke togenda neeyo mu seeke dinda kulayira kubuno obuki akulayira kulayira tulinde munyanyama mu kulayira awo bamugambe gikwate ai mulya nyama repeat after me ebya bisobola yalayira mu kanso wano yalayira mu kanso gyabadde atwala ogenda kulaba Segirinya party 2 golowooza vetting committee ya Bobby yali temanyi Segirinya teyasoma yali ekimanyi fe yajjako ewafe mu SDP tumugamba bino ebiwandiiko bikutwala ku bwa kansala si ku bw'MP kuba kansala naddukayo mu SDP nagenda bamugana biwandiiko agenda mu FDC n'agenda ku bwa Lord Council eyo gye yava n'abiraga ku Nsereko Muhammad wamasiyita nti awo ogenda wayisedda bagenda okubireeta nga Elevo yatulira mu Jeni Elevo yatunula mu Hasifwa
Amongi n'amugamba tugenda kukola tutya n'agamba dde njagala yakasente okweddabulula naye gamba banka ekanyimye era yagala kawumbi kamu banka ng'emugamba olina omusango mu kkooti n'atusasula otya nga gukusinze nga wali watuula gwe jjeeni wagenda okumaliriza nga gwe Kasifa Anita n'agamba nti nze ngalantinga ajazisasula 1 billion amaze okulangirira 1 billion bwevaayo nga 6 lugenda kukola ku kkooti genda obenga saka ekisumuzo owuliriza okomewo kkooti ne prison kkooti ne prison nga mwekiri omusango balina gugobera ku technicalities ono ali ekitalya John Kenneth Paul balooya be bonna bagenda okusavinga prison kati kkooti egamba muleete ekitabo basavinga nti gundi mwamusavinga okumuyita prison ng'egamba ffe tubalabangako awo n'ekitabo tebakireeta ne bagugoba ku technicality nga bagoba ogwa katolu bwamu kaakati oyo n'abeera awo nga ebbanga erisinga limaze mu kkomera naye nga afuna ki afuna ssente ze ate tetubalina owulira enduulu tetubali balangirira bamaze okulangirira kiwedde bajja tuzaako Museveni bamulangirira mpulira enduulu ekuba okufa tekyewuunyisa ate aludde nawo senga abadde Badru Kigundu yandigambye obusigadde tebulina tabu katolangirire ne bwe twandibugasse kuba litawangula ku munana abantu n'obata ne bagenda bakola naye nojja ne session 6 ng'okyalinza abantu awo abadde akyabeera kiriya ku percentage entuufu aleme kugigaba nga siyangu bw'otuuka ku 93 oba otambudde so eyo issue n'ebeera awo nti abantu abagudde abanene bangi ate nga bamugaso Abudu Katuntu njagala bakuwa Abudu Katuntu soko muleke njagala genda wa Mpuuga naye za Nupu yewangudde kati mu kino ekya Mpuuga on the surface osobola okulaba nti yewangudde naye bw'ogenda ku ground ng'ofiiriddwa president n'ofiirwa vice president mu north n'ofiirwa vice president mu Buganda Muwanga n'ofiirwa general secretary Lubongoya mu north ani agudde waliwo omukyala abadde vice president we n'ofiisa Lubongoya general secretary ate kabadde kata ne Lopo afiirwe babikanisa awo paka lwabafunye yana mu 6 kaakati bw'omala okufiirwa n'ofuna ne deputy secretary Aisha Kabanda kati Nupu omutwe ogutemyeko Nupu batesigaza bulamu ate bano b'osigazza nga si ye materi egenda okumakinga ne enya embeereeta Nupu efiiriddwa Geoffrey Rutaaya ate Geoffrey Rutaaya yayogerako olumu ku mwanyi wali omulabyeko ku fulo emufiiriddwa mu ssente nti Bobi Wine mu kaseera kano newankubadde ng'oli mu nnyumba wandifunye w'oyogerera talina kintu kyonna kimugaana kwogera n'abamawulire oba okuyita mu muntu nti yogera kino kuba poliisi egamba nti badde bakkiriza ogendayo ne bamulaba naye nga bamala kukwaza n'ogenda n'ofuna omuntu ayogera Besigye yasitukanga n'agenda n'enaggulu bano batubba bano ne basibawo naye bamusibidde ewaka omusajja bamusibira ewaka Bobi Wine naye bakusibira ewaka gwali musiru nti yakitegeera ddi nti tebajja musibira waka yali alina kukola ati Robert Style yekola ddi newetaba Robert Style kati ye ali mu kamooli banne babayiwa agamba newe naawezaawo 3 akakadde kamu ku buli omu kwekali nina 3 zanyu zirina bwengatako eza iPod kuzibuba bumeka nengatako eza diaspora nengatako zino zenkuŋŋaanya jukira twali tugenda mu kabunaga nti batumye eza iPod buli muntu aleetayo ze yeetema naye n'ateekawo 10,000 twagala 9,000 bafuna 209 bwezigaana ne bagenda mu diaspora nga tebakyabawa ne bateekawo olukiiko nga buli ayingira asasula $1 ate n'abaasasula tebaali basanyufu bayogera nti buli bwe tugamba kiti kati ogenda tugamba ki mwe mwalina oyo omukyala Emma Nakawooya yagamba nti wagoba Mpuuga olw'obubbi $5,000,000 naye Nalukoola atubbye ssente anzibye ssente ezisuka mu 3 atulinga 9 ate mwe bwe tusuubira n'abaana Nalukoola be yabakuba ffe tubaweereza obuyambi naye totuyambye kati eri akasente si kangi alina kudipendinga ku bano 3
mwasatu abo nga gwe leader of opposition asoose okubeera n'abantu abasinga obutono mu byafaayo naye ng'otwala abantu mu nsi nsuubizi. Nedda naye kati waliwo ekigambibwa nti ayasembayo yali 37 FDC ati byonna bisobola okubaawo naye gwe tulabyewo okubba mu Kampala ababaka ogenda kujustifying oti tulabyewo nga kirabe nga lwaki babadde balangirira nti babya bulijjo bibaawo ate tolowooza nti bigenda kuggwa nti ebya president bye biwedde naye bano bali sobola n'okutwala wiiki nga bekyemulugunya nga temunnaba kubata kugenda mu kooti Nalukoola ne ono mukyala wa vice president wa NRM Kigongo kyekya Nalukoola ne gundi n'oyo omukyala yani Nambi babiyimiriza nga bagamba nti DRA forms ze tulina ziri signed by agents ezammwe teziri olina abagamba returning officer nedda sebo fe tukolera ku zino ne bakubeewa byabakama naga file muzimpe naba muwezi eya chairman Nyanzi mu South eno bugenzo okukeera ku makyanga Nambi bamulangirira nga akubye chairman Nyanzi wa Madina I mean Madina nga akubye oli kati baba sobola okuwa omuntu wo nga Nyanzi amuyitangako buraza amuyita mukulu wange baba onaina bitiibwa bye nga principal naye oli baba era ensonga gye abatalina alina kuvaayo nga amunoonyerezaayo olaba yatuuka n'okugamba nti baali bamugamba teyeesima ono agamba nze nakola Nyanzi nakola statement ya Salim Sale yasooka kwagala kya Lord Mayor nze ndifa nga sifuseeko minisita kati noona abadde alina kufuuka shadow minister kati bakimulemesezza bwe bakubye muganda wo ne bakuba secretary general ne bakuba leader of opposition kati baliwa bozimbye ate n'omusanvu babadde ayongerezaako okugenda mu North bano yali alina obbalekawo bonna n'agenda mu North n'agenda mu Western naye mu Western olw'okuba talina ba planners yafuna bano abanyiize nga babawangudde akamyufuka babawangula akamyufuka KNRM kaka naffe tuzze wano ffe babo tukuwadde president bwe yajja nga oyitalina gyatutuwala tukikomyewo ensuubize tugirimu ate tugiveemu ekibuuzo ky'ettima kiri kimu Bobi Wine agenda mu kooti bw'aba agenda mu kooti agenda mu eriwa tomaliddeeyo mu Kampala tebabbye mu Kampala obubbi mu buli kalulu bubeeramu era ne wa president bubeeramu kyova olaba mu judgment bagamba nti bwabaddewo naye tebwabadde substantial enough kusazaamu ki kulonda omusajja yabbye ku nnyama y'enkoko naye omugenyi yafunye kyali tugende n'ekyo waliwo level esazisaamu ekintu buli kalulu konna kabeeramu obubbi mu America nawulira beemulugunya yes Trump n'akaayana obwa meya wano wabulabako obwali mu Mabike ne Sematimba Sematimba bamuwa milioni 600 ani government president okwesimbawo buli babawa bonna nabano babawadde ba MP 7 ne baziwadde rate kati bamuwa 600 Mabike opposition ne bamuwa 800 ngebule wiki 3 ani amuwa Jeno Sejusa yazide tamita Francis Matovu kwa headquarter waffe wali nga bwebiri mpya bubisi nozebisere bwali bwa green Mabike yagaba sente mu by election mu election yeyo esinganiza Sematimba buli bwawulira akantu n'agaba abiri gaba kutte milioni 2 ne batakomaawo ne balaba sente ne baziwa abantu abagenda okubba akalulu ne bawa sente aba electoral commission balwakoja bali bagenda okukalangirira okukuyambako mu kukalangirira okulimba siraaji nkubuulira abantu abakulu bwalimba otyo omugamba olimba gwe gamba nti nnimba genda mu maaso kaakati akalulu ne bakwata Sematimba abantu ba Sematimba nga babba akalulu ne bakasazaamu ku ssaawa 4 wane Mengo wano waku radio ye ekakyeka bagenda okasazaamu ngo ku Summit View ne Kololo waliwo ne ofisi ya CMI nga box bwa Mabike bujjudde ssaawa 4 ne Summit View eri abalonzi abajuza box ku ssaawa 4 Kololo teri ne wano Barracks Makindi balonda naye tebatera kusuka bisatu ne leero
iga chairman wa Yanga balonze nga 4-5 abasirikale babongerako bwamala okubuyuwa bwe bati balangira by election mu weeks 2 president n'agamba mumanyi Sematimba mu mujjemu mujjemu ne Lukwago kuba Lukwago bano Lukwago bali wawabidde Lukwago nti ayina byasobya mu S4 we wandegeya mumanya na biki nga kesi tennasalwawo kakiiko ka byakulonda kati nga Museveni ayagala wakiri Mabika abeere meya. Yes kuba yalina coordinator information ewa Sejjusa ataasa Museveni yali Sebaggala namuganze naleeta Mabika ne Mabika yandeeta mumanyi ate saagalangako Sematimba naye nkubuulira president Mabika mubi nnyo okusinga Sematimba leka akalulu kagende nga bwe kakola ki bakatambula ne bakaleka kati Mabika bamwongera ssente naga nti tuyise wiki 2 ziri bazirya bakyazirina bajja kumpa ne mugamba eri contract yaggwa bw'oba osobola ddamu okole ki naga sijja ggaba box ezaali zijjudde bamuwangula n'obululu bwatafunangako mu butono bwabwo mu district namba 4 yafuna obululu kamu 124 ku Kampala eyo tutamaguza abadde awangulira mu mitwalo 4 omanyi nti yafunye 15,000 bannange kati weekyuka weevu ekyuka omulonzi talinga nti we yakabira luli Babike bamwerabira koolu mu wiki 2 njukira mulindwa muwonga yafuna enju emuyenge eyo n'amaliza n'enju eyekansa naye nga tuvudde mu kalulu omuntu gw'omanyi nti aweddemu kati bakugamba nti nzimbi enju otya ziri yazisigaza ziri zogambye zaataagaba yazisigaza exactly yabala n'agamba wano wendaga ebyo bibaawo mu kalulu twalina Mabike ng'avuganya Major Pius eyo ewaabwe yesimba Rakai naye nga buli kiseera atwala ekisawo kya ssente gundi Pius oba Mabike tamale mirundi ekisawo ekyasembayo oba yakijja wa Katongole nemugamba ssente ezo zisigaza zijja kuddabula akalulu kali kenda benza okuba owokusatu naga gwe oli mulalu era saddayo naye kuba lwamufumita ebikwaso olwasooka n'agamba kati kampanyisa ebinusu era yagala nnyo okuwanyisa ssente nga byana obuke mu nsawo bw'olukumiruka naye nga ssente ntono n'agenda n'ebinusu bibogo bikutiya tebyakomawo ne bamuwangula era yali wakuna yagamba atya mwabyoddamu byogera twaddamu kati ogenda kutandikirawa naye nga Mabika omugezi Tamale omugezigizira yafuna bwe yeekwata Tamale bw'alaba nga aweddemu asobola okuvuma gavumenti ya Museveni ewiki n'agyogoloza paka lwaga nti mumuwe asobola okudda ku bantu ba Museveni nga bajeno na Roiso n'avumaani walumu na Roiso lumu yakaaba amaziga omwana gwenzaala omuzukulu n'avuma bw'ati nga naawe tomugambako okusana n'amugamba nti Tamale bw'omugoba mu gavumenti onaamukontrolinga naki Tamale n'avaayo ku State House nga tebakolagana ng'akolagana na muntu omu oyo State Controller yali State Controller Nakyobe nadde eno ekabuusugi yanyweranga wala gina okuwandika obutabo naye nga abasirikale bamulekedde n'omusaala bagukoze eki era ng'avuma buli kiramu okugjako president waliwo yatuuka naggwamu n'agamba nti kati ngenda kuwagira Nuupu kyemuzanyisa ngenda kuwagira yali asemberedde Nuupu ate bwe bamujjanjaba n'addako engulu Katonda n'agamba nti kati nzizeeyo wa president oluwo nawe nti nzira wa president so wayita omusibira mu ddiba limu twabeeranga naye kusimba nga nsiyinza kukolera president Museveni naye nga bwemudde ebbali agamba nti nze bwapa nkola kati bamukaza nga bamusanze ku ssaawa ya Queen ne tumuko ne bagenda kutandikawo ekibiina ne bamutwale wa president naga ngenda kuwa omulimu naga saagala mulimu njagala ssente kijja kuwa ssente ngenda kuwa mulimu omulimu n'agutwala bwe bamubuuza lwaki kati okolera gavumenti nagamba nga siyinza kukolera gavumenti nga sinaweza myaka 4 kati tafiira kubbala limu n'abeerawo bw'ati ntwalake wa Muwanga Kivumbi ki ekyasudde Muwanga Kivumbi ekituufu Muwanga Kivumbi ayingira ebyobufuzi dda mu UID nga mwana muto ayagala obwemupi naye nga talina ssente nga talina ddala ka ssente
kati afuna ba sympathizers bamuyambako akalulu kamukuba ku Kikulukuunyo 210 nagumu agenda okuwaaba sanga ne baguwa Kintu Musoke oba gundi Kibuuka Musoke alina amanyi ago yagalanga erimu ly'erisooka eryokubiri kati n'aleeta obujulizi obw'okubba n'aleeta obujulizi obw'okugulirira n'aleeta obujulizi bonna Kibuuka yatandikira kuwa bribe. Omujulizi eyasooka yali imaamu w'omuzikiti n'agamba baatuwadde sitima ku muzikiti era okuva lwe baatuwadde tukyali mu kizikiza. Twebaza mwami Kikulukuunyo. Twebaza tusaala bulungi mu kitangaala ne bamukola examination. Kibuuka n'agamba nti tulina ab'okuwulira bangi. Kikulukuunyo ezo ground ezikumala okuddayo mu by-election. Eyo yokka ekumala. Bribe ekola ki? Ogulira omuzikiti sitima. Muddeeyo mulonde. Ogulira omuzikiti sitima. Mu kalulu guba musango ogusazisaamu okulonda. Era bwe bituuka ku mukama wange Kadaaga nga bamugamba okubba obululu okugulirira no kulonda kwa ddi okwo 16 angamba ndeetera looya nga si wa DP ne muwalu bwama yesimbawo kuwa MP Lubaga naye nga looya tugenda tulambula Kamuli ng'eriyo constituency 8 sub county 8 amagombolola naye nga buli gomba lirina nayikoonto mpya 6 nga wabuuza n'abantu abaliwo nti omukazi kyatukoze ono tubadde tufa amazzi g'ebitaba tetujula naye nga kuliko n'akapande akanyirira we kati kapya donated by the right honorable Kadaaga tukomawo e Kampala nemugamba looya ate ebya donated bibako ne date nemugamba ojja kuwangula ebirala byonna naye tosobola kuwangula bribe nze nkuleetedde looya ate nze nkugamba nti mbadde mu kooti ebbanga ekyo kite oli omukazi ali aluga nti sinza kugenda naye yali looya nemugamba muyina omuntu abagatta obusoga mugende wa Kyabazinga era yagendayo Kyabazinga n'agamba omuwala nti bayinza okuba bakubbye tetumanyi naye ffe mu busoga twagala ekintu eki tesuubira ffe libadde lituli muwa sipiika n'abuleeta kuba omukazi nti nedda kati gwokyali muto onasasula ebbiiri zo neza looya era bwekyali kazi n'akomawo ku luno yamwesooka natamuganya kujjayo mutwe namusetolinga nga Anita Amongo we yakola oli yamutigomya olwasooka kati yafunyeyo bazaala n'abasindika mu Nuupu ne bakyuka nga Anita n'agamba president ono mwana wange wawaka njo omwana omukuzire n'akola ki kaakati sitayiro eyo empya ereetedde Nuupu obuzibu nti bagenza okugenda mu kalulu nga balina bwe batasimbye babaka n'omu eggwanga lyonna naye nga abamu bafuutiiseewo nga bijanjaalo janjalo obwo obusimba okumu 15 tojjaamu kijanjaalo kaabe kasooli naye ate bw'obiwa amabanga bandibadde bapulaninga kugenda nti gwe wano wajjudde jangu wano kuba bw'obuuza emuteyina weetasimbye muntu okusima ate awamu osimbyewo ne bafuna nainfikizi abazze independent abamu ne baswala nga Tasisi Nabuganza bamutwala kamyufu n'agwa ne bagenda mu Taibino ne baddamu n'agwa si yakomyewo kati kitegeeza obumyufu buno oba okugaba kaadi kulimu obutali bulambulukufu bagamba oli ku ground naye nga tokola ki togiriiko ani yavetinga Muwanga Kivumbi Butambala yeyevetinga against Mukiibi yene yeewaayo n'agamba nze muwangudde ate ne Mukiibi yasabako kaadi yagisaba naye nga talina waagijja nga oli vice president yayita nabana kuba naye nga balwanira ekifo ekyo ne Nambooze naye nga wano ku Mudomo akuvuma n'akutuseekeri era ekiweesa Muwanga kaadi kuvuma Mpuuga nnyo naye nga ate Mpuuga yali munywanyi wa emyaka egyasooka era nga Mpuuga yanoonyezaako Muwanga kalulu e Butambala ne banne ne Besigye abo bonna bakasiba nte kaakati bw'avuma Mpuuga n'afuna bonasi y'ebivumo komayiti ya Seggirinya n'atuuka n'okujja ku namwandu Kazindaalo gwe tolina byogera tugenda kuziika ng'olaba
principal n'Odinga Max ziyingira jjukira gwavuganya naye ebigambo tannaba kubireeta bingi Nambooze okujjako kuleeta akabuzi ke yawonga Nambooze yayo twalya Bobi Wine akabuzi ne Bobi Wine twalira Nambooze akakoko ng'ayagala okumuyamba ku kalulu akasooka no n'agaana ng'ayagala ebya dola ebya mpuuga kaakati chances are high ti Nambooze gundi takomyewo mpuuga afunye ebintu bisatu afunye okufiirwa kaadi ekifo mu kisanja ekiddako n'afiirwa abantu awakaawe ani muwanga Kivumbi batidde abantu baba abaleese abantu 4 n'abalala 3 ofiiriddwa akalulu ofiiriddwa abawagizi abadde baga nti badde balina tale center poliisi poliisi egaba bagisoomoozezza ne bagitwala ne balumba paka awaka ne babuna emiwabu naye nga mu geeti waliwo munda mulimu tale center basibye kigalagi bano bagamba mugguleewo ne bagaana ne basasira amasasi agamu ne gakwata abantu bali abadde amasasi gabadde gabani ate bani ababadde n'amasasi ngamba muwanga yabadde ne tale center yiye munjuye awaka era bagenze okuba amasasi nga yali omutwe guli wansi wa mmeeza kati bali abantu bagamba naye abantu bafa mugguleewo kati bano badde okuggulawo badde bagala DR4 mwezi batasobodde kutta kuba abamu badduse ate nga bakuliwo abafudde nga balina okugyawo emirambo gino bagitwale mu ggwanika eggombe kati identification y'emirambo ejja kujja luvannyuma ne postmortem erage kiki baakoze eki kati ebizibu alina 2 nti afiiriddwa obwa MP afiiriddwa obwa leader obwa vice chairman mu Uganda afiiriddwa abawagizi be ate alina okusaasaanya ssente obwa vice alina kubeera MP tankuwulire oyo si ye Bobby kati waliwo omuntu ayokya Nambooze bamutuma tasiki okugenda okusuula abantu e Masaka era abasudde Nambooze omusasula ki ng'oleeta ona ayagudde ate nga ne mukugwa badde babaza mubaze nti wonna wakoye ensobo agoberera yajja nabali principal alina engeri gy'ayagala okugyamu abakurimu abava mu ssuubi abayita tumanyi nnyo abagamba nti oyo wamalako nga wamalako ekisanja nange nze nzirako ng'omugamba nti nze nakuwandiisiza ekibiina Segona yagamba nti wano Bobby ajje naye mu 3 mu gumu nze nzija okwesimba kuba president ekigamba president atakubwako kalulu alinga president Museveni ani atakubwako kalulu akanuupu bakamukubirako baatuula awo mbu seeke n'aba president baatuula ne bamusaba seeke bamukubako ne bagamba bamukuba akalulu bamugaa woyisimbewo paka nga ani aleeta proposal bagundi Nambooze bakatana baali banoonyaki baagala just gwe balabamu amaanyi tewaliwo omuntu asobola kujjayo kumuvuganya anti mu biseera ebyo mpuuga nga amaze okgenda Segona bakujjayo omuntu ng'ali munda mu nuupu naga nange njagala wa president nange munaga system nange mvuganye bandi munyigiriza naye abantu bandiga nti musajja bamunyigiriza naye yeekulubeeseza n'oli gubaga nti yabba naga nti siva ku muntu wange ate ffe tulina abantu betuvudde nabo wa yafiira ku mazima naye ate n'asigala nga tali open ngenda kunoonya kalulu ate nkanoonyeze Bobby ate nga kuba principal noonya ab'omuti ebyo vulugu oyo ng'ani amukkiriza kati mbooza Lutamaguzi waffe yakoze musango ki emisango giri 3 abasajja ne bamukuba bwe yali ajja luli ku kaadi ya DP yagamba abalonzi nti mumpe kino ekisanja kyokka mpummule ekyo kimu ate abalonzi mukana akasembye akabiri abiri mugumu abagamba atya omwami Lutamaguzi kino kyokka kye kisanja mukimpe nkole ki mpummule ekyo kimu ekyokubiri yagamba nti omuntu yenna agenda mu kalulu nga amateeka tegakyuse nga kalinga bwe kali nga kategekebwa byabakama is the fool of the 20th century nga tamanyi nti agambira
ne mukama we kati bagenda mu kalulu bombi ani celebrated full ndoza bali babiri ngamba babiri ani nani na Lutamaguzi none ani Bobi Wine oli ayogera ekintu ekyo nga tana ali mu transition eva mu DP eyingira Nuupu ebikolwa byonna nga akolera Nuupu ng'era n'akakadde takawa Nuupu ng'akawa takawa DP akawa Nuupu era ng'avumirira DP kakati bwajja bwatyo n'asanga nga bwavuganye naye amunyoomesezza amaaso ye musajja atayogera musirise nsereko ensereko w'egundi yamuwangudde nga omuntu yekka ali vibrant ye mukazi namayanja nga akasaba naye mukazi akoze Rose Namayanja balina ne project y'enkoko nga mulimu abakolamu kati ye ne bakozesa chance eyo era bagenze okulangirira nga Lutamaguzi taliiwo agamba bamubye anti uyagaye bamubye agamba bagende bakabanje banzibye abakabanjiza 10 bali mukomera ne waliwo bagamba waliwo n'abafudde abatannakakasibwa basajja abo mutta abaana babandi mutyo olwakalulu no kati tosobola kumanya ani yalumbye ani gwe ng'oli wa poliisi olina emmundu yo ne bakuba amayinjo kikyokola naawe okwata gintu ekyo kyo njagadde okikugamba eruweero wano mu basse Kabira ne Gaddafi katika Mundoza North baŋŋambye abavubuka basanze omusirikale nga bolawo tuli wano ow'amagye ng'akuuma maka ga mugagga oba ow'amagye ne bamukuba emizibu bakuba ow'amagye kikyosuubira mu w'amagye anti abo basseewo bana kakati exactly olwavudde awo amawulire ne gatambula babadde batambula mu kkubo basseewo bana Bobi Wine bw'omala okutraininga abantu beera ndowooza tulina obuzibu bwe tumala akalulu kano tuddeyo mu ggwanga waliwo kye bayita eggaali zireese obuzibu mu Uganda zatandikira mu kulonda nga poliisi yezireeta abavubuka bafutukanga ku CPS n'emiggo nga tebalina mundu baleeya abamu bamanyi ne bakuba abantu kati akalulu bwe kaggwa n'otafuna bwe bateekateeka beeyigira akaabwe n'ofunamu basobbi n'abafaana bwe batyo ne bagenda bakuuma amataka g'abantu nga babawadde obusente kati eggaali eyo eya Lutamaguzi bagikubye Lutamaguzi eggaali bagimenyemenye eggaali ya Muwanga bagikubye abamu ne bakola ki ne bafa baadde bagamba naye ddala tetusobola kulumba tale center oba okuteega emmotoka etwala ebintu ebyo naye nga ne boogeramu balina ba informers kati ebyavuddemu bye kati eggaali zabadde ziteega kakati ate jjukira ayinayo emyezi 4 ng'akyali MP kati alina okufuna ssente ezijjanjaba family ezibudaabuda family amonge ayinza okugamba kira akantu ebyo gwe oba osembayo okuwa waliwo obuzibu tumale okulonda bayigundi election z'aba local government bameya nabaki ngayagala akunyige akukamule kuba jjukira abadde aga nti ono nze mbadde muyamba kino nze mbadde muyamba kino nze mbadde yagenda butambala n'ayogera ebi namulaba nga abyogera nti tubali tukolagana nnyo ng'ayogera ne president Muwanga n'aŋŋamba nti ebyo byannyamba nnyo okubinteekako okubimpaayiriza naye bimuyambye bwe yagamba nti yagaye bamubbye bubbi abantu bonna babadde bamugamba nti ali arrogant naddala abaludde naye nalabye abasiramu b'oku kitundu ate ne mu pate yalinangamu obuzibu n'abantu banne be waliwo ekiseera we yaddirayo mu kalulu zijjukira waliwo omusajja yali bbawa kazibu oba muganzi we omusajja yaleetanga Gaddafi muno mumanyi ali awo kololo yannyambanga ne tuweereza Muwanga ku buyambi n'oyo mwami obayita Buto nani kakati bw'amala wagenda mu kalulu Besigye agamba Nambooze nti mmotoka eyo gye nakuwaako mu kalulu gyazike ku Muwanga Kivumbi anoonyezeemu akalulu 2011 yali 11 oba yali by election Nambooze n'agaana ogimuwa Nambooze Muwanga n'agula emmotoka ya Love 4 nga tesobola ku campaign ku Mariam Namayanja era omwaka gwagiwako 3 nga Namayanja agamba ngenda gye kujjako balansi wange kati mukulayira
yafuna ekizibu teyali amuwadde emmotoka oba namboze agenda alayiremu neefa. Kakati mbidda nkubira essimu wangawo n'abadde anvuma agenda kulayira naye asabye emmotoka yange. Nemugamba mufunye additional gundi soja mumuwe emmotoka agenda alayira ate kitwala bbanga ki akakanjimuwe ku lulwo. Binta yali ampuliriramu era yali agenda mu yala yamuyamba n'amuwa emmotoka bambi yamuwa. Yali talina mmotoka ne Mwanga Kivumbi yayingira Parliament nga munaku nnyo bw'atyo. Bugambye yagula laavu fo ku bbanja ku Mariam Namayanja. Kati ab'e Butambala babadde babuuza gutuwulira bakikolanga Dr. gundi ono Lulume. Bagamba nga tuwulira eddwaliro e Kansanga naye Kansanga okiikirirayo abayo bakulonda ffe ne tufiirwa olwegala tugende Kansanga tekemu ne transport. Era omulamuzi yali asala omusango nga gumusingisa n'agamba ddayo ku drawing table. Ebimu ku bikusudde eddwaliro litadde Kansanga gye batakulondera ddayo oteeka eddwaliro ewammwe. Era bwe yakola yatandika mobile clinic eri wano yalijjawo Kansanga bwe yayiteekawo batandika omulonda kuba ino yalikola avudde wa Dr. Mukwaya n'akola eriri. Kaakati Muwanga bamugamba nti gwalina ne hoteri amatohoteri mu Ntobazi Namugongo wano otaddewo kaki ewaffe oleseewo nkulaakulana kati amuvuganya nga akozesa weakness eyo agazi sizze kugira naye ndi wammwe nnyo ku mikolo wamulaba nga bamusondera ssente ate nga si munaku oyo muto wa Gobi PS wa finance Ramadhan Gobi. Kakati Namayanja naye Aisha nga bagamba nti yatunyiiza naye Aisha yagezaako n'abasakira investor n'abakolera ku Naikonto naye ng'ataddewo ebisuubizo bingi sente ne zitamuganya ku bituukiriza n'abanga naye yasaddakiddwa mu sisitemu eyo. Mariam najja nga batandise ebyeddiini tebikola aga nti tetulonda kati mufuti tulonda muweereza twagala naffe kufuna buweereza katugende Lydia Mirembe nawoli bagenda nabonna Kigongo namudi campaigninga namugamba ndi Mutambala yagala okufuna ku bifo ebingi ono RDC Kampala mu kibuga ekikulu ate mwongere na kino tufiirwe ebifo bibiri muono Lydia tubeere ne RDC jukira nga bamuliddeko akasente za kakamyufu tebamuwadde tiketi awayingira NRA abasinga abantu obusungu babuyingira nuko bayingiza busungu namboza ayingira NRA nga bamaze musiba sebaana amugiya mu kadi ya life presidents ya DP olw'obusungu yali atandika bamukyaka emundu yagikyusa ng'alinga kinyozi talina buviri gwasala n'agikuba NRA nakati tavangayo tavangayo mu bikolwa emini mu bigambo mu bikolwa ebimu omusangayo mu bikolwa ebimu babadde balwana ne chairman wa district Reverend Bakalo kyekyagana gundi okugendako amangu Public Service Commission kyekyalemesa ebibira ebimu ku butatwalibwa ng'ate omu ku bo ayagala babitwale ng'ate babitwala ba NRM. So kyenkugambye nti Museveni amanyi weakness ya opposition yensonga lwaki bwe yafuna obuzibu obumulangira opponent nga nti gwe bajja bakujjanjaba ku kawumbi kalamba ffenna tetulina kye tukoza gwe ne bbaawo ngaga nti kate nandigenze nanenda yandibadde bbaawo ne bakuwa n'ez'obulema ne bakuwa n'abakulebera obulema ng'ate awamu otambula butambuzi kati nafukamira Bobi Wine naganzizaayi bw'otajja eno sirina bwenzira bantu era walaba ku mmotoka nga batambula babiri ono ne n'akayimba olwo ne Kayondo ng'aga nti kataze nange eno mpiseewo bwe yaddeyo gwokubiri Kayondo yagudde. Byonna tubyogera nga mpunzika gwatulaba yonna gy'osinzira okutulaba oli otya ebintu obiwulira anti akalulu kamaze okulangirirwa nga bwe nakugambye tukyagenda maaso nyina omukulu Siraaji Lubwama Bobi Wine bamaze omumegga akalulu ki ekiddako kakati nengeri gy'atalina ba planners baali nabo nga bamuvaako basegona ku bazungu tuli ku local politics oli ali international oba international agenda bukola kutuuka iwa kati bali agenda bagamba kyekyamulemeseza ku luno Mutale Center babaddemu ba diplomats babaddemu Kutale Center babaddemu
kati ogenda bagamba nti nvudde ku 5 mu 3 mu 7 nzize ku 3 nsonga ki gyobawa nti bakubye bababbi agendeko mu kooti approvinge kubanga ne Mbabazi yafuna obululu butono nnyo naye yagenda mu kooti wakiri n'afunayo nti wano babba kituufu babba yadde tebasazaamu kulonda naye yafunamu kimu constitutional court yagamba mukole ennongoosereza nga emyaka 2 teginnaggwako eyo yali achievement era Museveni n'amulicognize Museveni kinagata nyoma abantu balabanga Mbabazi ayawukanye nani ne Museveni balabirawo nga bagaba omuwala bombi batuddewo ewa president wani when South Africa balabirawo nga bagula ente na biki balabirawo ngono special envoy ku mikolo emingi kati Museveni kasito omugamba nti entebe yo ngitadde ebirala byonna nibo tabana buzibu atabana buzibu kati Bobi Wine agenda kukola atya gwo badde ngamba ogaye talina ba think tank talina abasatu balina ajja kumalako ekisanja nga alina 2 ba think tank ng'abamu bagenze ewa Museveni njagala owulire indirect oba direct tiimu kabiriiti okulembeddwa omukulu okuva mu Harvard University ani oyo Lewis Rubongoya ayagudde ne Harvard ye gendo gisearching byali inyale gyeriri tusearchinga tutya nina internet ziddeko ojja kukakasa mulungi tumufiiriddwe mu parliament abadde asobola okukwata naye reasoning ye ku byamateeka si ewa Harvard si ya Harvard ogikubamu ebituli bingi owa Harvard bw'omuteeka ne Segona atali wa Harvard Segona super zaabika ate zaabise juzi walaba Segona ng'atuyanya ono yatunda nuupu Kibalama entuyo zikala nasaba yaliwo Rubongoya yaliwo nga lwaki yagira n'alwana ne bateekawo ekibiina ne bakiwandiisa date Museveni ze yali asuubira ne zitatuuka ekyo kyagobesa ne Lwakojo amunga obutakuswaza resigninga ekyo ntoyinza kunkola ekyo ng'ate ggwe nateekawo obeere liiso lyange kakati ne kibanga omuntu atuuse ku level eyo gye tugenda mu maaso ogenda kulaba ebintu bingi kubanga bw'amala okulayira akulonda kabineeti ye shadow cabinet awo agenda okulabira obuzibu ate singa baali bakyusa tteeka eyandibadde nga owookubiri yandibadde leader of opposition toyinza nakufuna nsasagge ng'owadde Bobi Wine ekifo ekyo owookubiri ati mu kulonda ba presidential candidate President Museveni kati nga bw'awangudde Bobi yandibadde ne Besigye senga balongoosa luli nga ye leader of opposition nga alina okuyingira parliament direct ebaayo abaana akkiriza batuule kati ate wali etteeka lya parliament likufunga wekka kati ono akoze ebintu president byayagala ennyo Anita Among n'amobilizing abantu n'aleeta abantu naye chances are very high ntagenda kudda ku bwa speaker ate kati tugenze n'eyo chances are high why Mao asobola okuba speaker taludde okubaayo Mao wetaagisa ki oli yayitaliyo yakatandika na deputy president kyayagala kisobola okuba kubona alina byakoze ng'ekifo ekyo takimwagaliza ate yandibadde akitwala obulwadde bunyinyiitidde bamubika enkya n'eggulu akooye mugonvu speaker wange kaakati kadaaga Mao tewuunya nga Mao azze ng'ono bamuwadde ekintu ekirala bamuwadde bwa minisita ewalala ate oyinza kugaana eiza ogaana oba n'otuula wamu